Juzi nali njogerako ne guy omu ali mu relationship. Wawulirira nga ayagala nnyo omuwala ono. Naye omuwala akoze ebintu byonna ebiyinza okuba nga ye ng'omusajja alaba tebisaana. Omuli n'ekyokuba nti ebiseera ebimu afuna okumanyisibwa ategeerako nti omuwala ono alina gy'aba agenze. N'abaako abantu babeera nabo, n'abaako be yeebaka nabo. Ebiseera ebimu abantu abo bamukimana waka. Omusajja n'awulira ng'emirembe gimuweddeko, n'awulira nga talina mirembe, n'awulira nga ali disrespected. Buli lwagezaako mugamba nti naye lwaki ebintu bigenda bwe biti ne bwe biti. Omuwala addamu nga bw'ayagala. Ate era lwe bamala okubyogerako bwe batyo, ng'omuwala enkyatambula ng'agenda addamu akola ebintu bye bimu. Abasajja bangi muli mu relationships eziyinza okuba nga zifaanana bwe zityo. Naye njagala okitegeere nti buli kintu ky'okkiriza mu relationship, n'okikkiriza omulundi ogusooka, n'okikkiriza omulundi ogwokubiri, n'okikkiriza omulundi ogwokusatu, gugenda kufuuka muze ogugenda okuba omuzibu okujjawo. Omuntu singa akola ebikolwa bino byonna nga mukyalina mu phase eno ya kudeetinga, ebiseera ebisinga singa omuteekako empeta tosuubirayo kukyuka, kubanga weebuuze gwe omuntu bw'oba osobola omukkiriza nga bw'ali n'otuuka ne level emuteekako empeta, lwaki akyuka? Lwaki? Kitegeeza omukkiriza nga bw'ali, n'olwekyo teri nsonga lwaki omuntu oyo yandikyuse. Abasajja bangi bali mu relationships kika bwe kiti, tebaagala zivaamu kubanga reason gye balina, omukyalo ono mbadde mpulaninga naye bingi, omukyalo ono mpulira mwagala nnyo, omukyalo ono mbadde njagala yaba abeera maama w'abaana bange. It's okay. Naye gwe weerowoozezzaako ekimala oba concentration yonna ogitadde ku kulowooza ku muntu oyo. Abasajja bangi ba operatinga mu kye twandiyise scarcity mindset. Mindset ey'okulowooza nti omuntu ono bw'ataabeere naye mu relationship, singa ono omukazi si gw'abeera naye, singa omukazi ono agenda, probably omusajja ono tagenda kufuna mukazi mulala alinga ono. Omukazi ali mu kukola bino byonna ebiraga disrespect akuleetedde okulowooza nti tosobola kufuna mukazi mulala alinga ye. Omukazi already akudisrespectinga nga tonnamuteekako na mpeta. Olina mindset eri mu kugamba nti tosobola kufuna mulala alinga ye. It's wrong. Because njagala okutegeeza waliyo abakazi ate abali better. Abakazi buli lw'obeera n'omukazi, njagala okimanye gwe n'omusajja ali eyo, buli lw'obeera n'omukazi kimanye nti waliyo omukazi ali better okusinga ye mu bulungi, waliyo omukazi ali better okusinga ye mu figa, bwe kibanga gwe figa yeekuleetera okubeera attracted ku mukazi oyo gw'oli naye akuyisaamu amaaso nga figa ye gy'otunuulira n'ogaa sirifuna figa ndala eringa ye. Bwe kuba kusoma, waliyo abakazi abalala abasomye okusinga. So buli lw'oteeka mu mbeera erowooza nti tosobola kufuna kintu kirala kisinga ekyo ky'olina, njagala okutegeeza nti ebiseera ebisinga oba weerimba era oba olina endowooza eri, ndowooza abazungu gye bayita scarcity mindset. Okitegeera nti gwe olinga agamba nti toli enough for good people out there. Nze ndowooza abasajja abasinga aba operatinga bwe bati twanditandise okufuna mindset eri better. Abazungu oba oliawo gye bayita abundance mindset. Nti ddala omuntu ono ali mu bulamu bwe akuyisa bw'atyo, singa ava mu bulamu bwo osobola okufuna omuntu omulala ali better. Naye ate ne bwe kiba nti omuntu tofunye muntu mulala, at least oli willing okubeera wekka.
kati eyo ye mindset abantu abasinga obungi gye musaanidde okuba nga muoperatingirako naddala mu abasajja abali mu relationships eziyinza okuba nga zibamazeeko emirembe, ezitali mu respect yadde akatono, ezirimu abakyala abatali willing ku taking accountability nti ne bwe bakola ensobi gwe ng'omusajja ate gwe ogenda okwenenya. Abasajja bangi bali mu relationships ng'omukazi agenda n'akola byonna by'akoze n'akomawo, omusajja n'ayagala okunenya ku mukyalo oyo, omukyalo oyo n'atandika either okukaaba oba n'atandika okuteekawo embeera yonna eri emotional. Omukyala n'ateekawo embeera ey'okulaga nti ali emotional kubanga omusajja amugambyeko. Ekivaamu omusajja kwe kutandika okwegayirira omukazi nti ate omanyi nsonyiwa, omanyi gwe obireeta. Abasajja bangi bali mu mbeera bwezityo, bali mu relationships bwe batyo because tebamanyi value gye balina, because basajja mmwe temumanyi nti mulina value, ate nammwe abagimanyi nti mulina value temumanyi buyitirivu bwa value eyo gye mulina. Ne mubeera stranded, muli mu relationships naye muli disturbed, muli stranded, muli frustrated. Muoperatinga ku scarcity mindset, mwetaaga oku-upgrading okudda ku abundance mindset. Naye njogera ku mmwe abasajja abali frustrated mu relationships naye mukyali mu kudatinga, omuntu tomuwasanga naye akutambuliza ku macupa. Kitegeera? No. Mulina okwebeereramu mu upgrading software mu mind yammwe, mubeere ne abundance mindset. Mindset eyo erina belief nti ono omukazi ne wava mu bulamu bwo osobola okufuna omukazi omulala ali better, omukazi ajja okurespectinga, omukazi asobola okutaking accountability, omukazi ali even more beautiful than oyo gw'olina, omukazi ali na even a better body shape than oyo gw'olina, omukazi ali intelligent more than oyo gw'olina. Gye bali out there, twogera ku millions and millions of women out there okitegeera abali willing okurespectinga omusajja, abali willing n'okumatira n'ekyo ekitono ky'obakolera. Muve mu relationships omuli abakazi ababamalako peace of mind. Mukyuse mindset yammwe, mukimanye nti wabweru eri waliyo abakazi abali better. Olina just improve your life mentally, emotionally, financially, improve your life health-wise. It's time for men to get in relationships n'abakazi abali willing okusigala mu ezo relationships n'oba treatinga ng'omusajja bw'alina okubeera treated. Naye ng'era kikuddira gwe ng'omusajja olina okuimprovinga your life to get to that level okwa-attracting omukyala oyo ali willing to respect you. Happy Men's Day.